Kibiina ki National Unity Platform e Masaka bekokola abantu abefunyiridde okutimbula ebipande byabwe. Abatuuze nga bakulembeddwa Mayanja Hassan, defense w'ekyalo Nakiyaga, bategeezezza nti essaawa nga 8 ez'ekiro abavubuka ababadde bagabalidde ebijambiya basazeeko ne basalayo ebifaananyi eby'omubaka Ronald Evans Kanyike n'omubaka Joan Namutaawe era okukkakana nga bakutteko omu n'atwalibwa ku poliisi abitebye. Ndufu nasanze ibande babiyuza abasajja nga bali ku pikipiki za uju nige ibande bya Museveni maso ne mabega ku number plate kati ne banange ne bakungana ne tuwekwanya tubera banji ko nga basatu bana tubakuba manja ne badduka ne babisala nga bayine ejambiye za kakoona ne zino ezagundi nge jambiya mpya mpagale side ne side ne bajja kati twabadde nga mu kitundu mwetuli ne tukubira ku bannaffe tweyongera okuwera. Abatuuze bannyonnyodde nti wadde nga aba NRM beefunyiridde okuyuza ebifaananyi byabwe tekijja kubalobera kulonda bantu be baagala. Tetusobola kulekerawo kubawagira buli we mubiyuza mutwongera maanyi. N'abanayuza ebipande babaka abaffe batuli ku mitima. Sechanzi Raphael omuyambi w'omubaka wa Bukoto East Ronald Evans Kanyike ategeezezza nti mu kiseera kino abantu baabwe batambulira mu kutya olw'ebikola ebitandise okweyoleka n'asaba ab'ebyokwerinda okubawa obukuumi obumala. Tusaba poliisi n'ab'ebyokwerinda batuyambe ku mbeera eno kuba abantu baffe bali mu kutya. Ye omubaka omukyala owa Masaka Joan Namutaawe ategeezezza nti bateeka ssente nnyingi mu bipande ebitimbululwa n'okuyuzibwa ate akakiiko k'ebyokulonda n'abakuumaddembe ne bafuuka kyesirikidde. Kino kyeraga lwatu nti buli we batimbula ebipande by'aba NUP oba we batimbula ekifaananyi kyange nga Namutaawe Joan ebyaba NRM bisigalawo, kitegeeza abatimbula ebipande byaffe beba NRM. Ndowooza nga nze amaanyi gabasuseeko. Yesemakula John Baptist akulira kampeyini za Joanita Nalule wa NRM omu ku bebalumiriza okubeera emabega wa bino byonna ategeezezza nti ebyogerwa tebabimanyiko wabula abanupu batidde akalulu ne basalawo okwonoona erinnya lye. Ebyogerwa n'abantu be boogerako tetubimanyi era n'abantu abo tetubangako nabo mu nkambi yaffe, wabula tuteebereza nti ab'opozisoni omubaka Kanyike ne Namutaawe be bali emabega w'omupango ogwo. Bo abawagizi ba Joanita Nalule nabo olwo ne balusonza mu bannupu bebalumiriza okuyuza ebipande byabwe n'okubatiisatiisa nga bambadde engoye za NRM ate nga n'abalala bagamba nti abannupu batidde amasannyalaze amangi NRM g'erina ku mulundi guno. Twakasirye omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka avumiridde ebikolwa eby'okuyuza ebipande by'abeesimbyewo era n'akakasa nti Jonathan Kasoma akwatiddwa poliisi abitebye. Bine emisango ebiri okuli okuteberezebwa okuyuza ebipande saako naye gwaloopa nti bamukubye ali mu kujjanjabibwa naye ng'era bwali mu kaduukulu kaffe. Tutegeddeko nti abantu bano bazzenga beeyuliza ebipande. Justin Birungi Kayembe ne Betty Namawanda, BBS Telefina.